Entiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo Buleebi mu ggombolola y'Empunge mu disitulikiti y'e Mukono abantu abatannategeerekeka bwe bakumye omuliro ku nnyumba ya munnaabwe ey'essubi mu kiro ekikeesezza olwaleero. Munda mwennyini omusajja oyo nate kubali yagukwate siki mwaddemu engeri gyanywako nesigala ono naye ate oyagenza okugamba okwata omukazi afulumye omukazi ng'alaba omuliro gukoze ekigukudde n'afulumyamu omukazi n'amutwala wabweru ate omukazi olwatuuse wawe n'agamba omwana wange n'abasamatukaku n'addayo ngenda kunoonya omwana. Babiri ku babadde mu nnyumba eno okuli Maama Logose Juliet ne mutabani we Kalyankolo Joseph w'emyaka 3 ne bafiirawo ate abalala okuli Kanya George ne mukoddomi we Munyaga Yosa ne basimatuka n'ebisago era baddusiddwa mu ddwaliro nga bataawa. Okusinziira ku batuuze omuliro guno gwatandise ku ssaawa 5 ez'ekiro era nti we baatuukiddewo ng'ababiri baafudde dda. Ono yadduse najjeeri n'angamba baba mukazi ayidde mu nju asiridde n'engamba ani ayokyeza omukazi nti simanyi nataddeko misimu suze nako mu nnyumba awo walabika waabaddewo akaliro ennyumba n'ekwata kyesuubira nti wabaddewo abakyamu abayinza okuba nga baabakoledde ettimu. Waliwo abategeezezza nti gwandibanga guvudde ku mafuta ga petroli agabadde mu nnyumba eno. Mubuuza omuliro gwavudde ku kinaatugamba omuliro nze sitegedde ndabye muliro nju yonna ng'ekutte omuliro naye sirowooza oba gwavudde ku ki oba ku ki oba abadde ne petroli simanyi. Abakulembeze okuli ssentebe w'eggombolola y'Empunge Frida Muwanga ne kansala Semakula Lawrence bakuutidde abatuuze obutaddamu kussa petroli mu nnyumba ate nga mwe basula. Ne bw'oba omwagala otya muleke ebweru mu kasiko oyingireddwe okusobola okutaasa obulamu. Oluvannyuma poliisi okuva e Katosezze n'etwala emirambo mu ggwanika e Kawulo okwongera okwekebejjebwa. Omusasi waffe atuuseko mu ddwaliro Enkokonjero abasimatuse gye baddusiddwa era Kanya n'ategeeza nti wandibaawe yakolezezza ennyumba yaabwe kubanga omuliro gwatandikidde bweru. Kale enzija y'omuliro gwavudde wabweru oba ani agukasuseeko obaani tetwategedde bulungi engeri gye twadde munda. Ategeezezza nti mu nju abadde talinamu mafuta nga we byogerwa era nti yagezezzaako n'okutaasa mukazi we kyokka n'adda mu nnyumba okuggyayo omwana we ng'omuliro gye gwabasangidde. Netumukambuwalira omukazi yali nadde wali mwana ate ono n'addayo n'amusika ku mpaka naye ng'omuliro gukutte gumwokya n'ayagala asikoona kakati omukazi yalemye. Embeera gye bagiddemu yabadde kale etiisa naye kati okutwaliza wamu nga mwewulidde nga beeyogerera waliwo enjawulo. Poliisi egaanye okubaako ne kyerambulula ku muliro guno. David Musisi Kalyankolo yakusakidde egguli lino ku lwa Bukedde TV.